nti yagala omwana oyo nyina ekirwadde nkyasaba nange sinatereera nnyo nvaako ekyo ekirwadde kyekizibu kyennina nti omwana oyo n'amala akuba ssimu n'aŋŋamba Patrick yankubye. Patrick oyinza okwewuunya nze nvaako ekigana okuyingira ebyobufuzi mbanyi sisobola kumala myezi 2 nga sifudde kubanga saagala muntu ansiriwaza nanga nti abaswati abakuba abantu ye tabamanyi ekyo kyokka kinsisa abaswati nti bakuba abantu naye ye tabamanyi ekyo kyokka simanyi bakizikwati ekyo kyokka mba ngenda kufa ngaani gosiriwaza bwoti kaakati bwe buzibu kyekizibu kyenkyasigaza mpangudde buli kikemo kyonna mpangudde ebintu bingi naye nkyasigaza ekintu ekyo mbasaagala muntu anzanyira ku bwongo kisusse mbasaagala muntu ajja naŋŋamba toyogera ku byabufuzi yogera ku byagundi ate bannabyabufuzi batuuka okulayira ate ne beewanisa bayibuli nabo bave ku bayibuli zaffe buli omu asigaza ekikye ne beewanisa ebitabo by'eddiini kyekigana okuyingira ebyobufuzi mba nja kufa n'olwekyo bw'okimanga omwana yenna ku church ku Harvest Teaching Ministries n'omuwasa gano amateeka gakwate kubanga nze nyina n'eggaali okwawukanako n'abasumba abalala mba nja kulumba omwana avudde ewaffe tebamukuba omwana avudde ku Harvest tebamukuba munyonyole mukutuke oba onobamu oba ogenda ku pulu genda paka obusuube bunakugwako tebamukuba mpaka nga mumaze okufa ekyo ogenda n'okibuuzaako ekasubi bakuba omusajja yakuba omwana babiyita Nanca nagendera ku piki nagendera ku mapiki ennyumba yentugikonkona tekiriiyo muve ku bakazi abasajja tokuba mukazi tekikkirizibwa bano baana babuwala temwenkana olaba n'abagenda okulwana ebikonde bamala kwepima ku minzaani naye kodde ku mukazi mwepimiddewa temwepimya ate ofunya bagenda bamala okubapima kaakati ekyo tekikola n'olwekyo kyekizibu kyokka kyetukyayina ku Harvest nti omusumba tannakyuka mu eriya eyo akyalwanira ddala bwe kituuka okkuba omwana omuwala era ku bano bonna terikwatako ndi musibu nnyo nze nja kuba protectinga kebe gavumenti tetulisaawo sasi ku Harvest era gwe gyobuuze osi w'omukikonyi bamuyita ne bamugamba ddayo ogenda ku kyaki weetonde nenkomawo naye nawulira nswala ne mbagamba bannange osono kale naye abeeko kyayogera ne mugamba tofaayo bintu byogera teri kuba mwana muwala baana abawala baddemu bafune ekitiibwa kyabwe amaziga gave mu maka amaziga gave mu famire abaana abawala babuulirirwa nnyo okuva lwazaaliddwa bo babambaza obupale ng'abalenzi bali bwereere abalenzi babatandika leeti bo be bakyala samweya abalenzi tebalina gye bakyala tubeerawo nga tuzungana buzunganyi bwe tuti tuvuga bipiira be bayigiriza okufumba be bafumbirira be babuulirira obugambo obulungi basenga babadde babuulirira naŋŋendo baani gwe babuulirira omusajja teri akubuulirira mwe mutambula byammwe n'olwekyo You are watching BGP TV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi
ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big P Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya Father's Heart. Nga sibisoma nti nina bengenda okusomesa naye kusoma kwetegerera Katonda wange mwagale kubanga nze nina nkulaba ekyokufuumutima tweyagale kakati soko wine nazisinga na pasita Mukuye mu 2015 ewa pasita Boni Lwanga church bakita Ebenezer City Church yalinga saidi yawo waggulu mu marriage conference. Mukwano gwange nnyo era nali neeyambalwako ebiseera ebyo nali mwavu nnyo kati kewafuna naye kati kenfuna ku ssente musumba tavanga takuwadde ku ssente no kusumba lindako tekawenga biza okuba naye amattaka lindamu kale katwaniza omusumba Hallelujah. Kabaffe yebazibwe. Nsaba abamawulire naffe abalala tusooke tuwe space abazadde bali bamulengere bulungi tumukwatire bali betutyo bagaye teyanziza nnyo teyanzege MC Master of Ceremony and Mistress of Ceremony. May God bless you so much. Bannange tweyanziza nnyo abagole baffe bambi Magi nkuyozaayoza nnyo n'omukulu Patrick. May God bless you. Patrick Sabanya bulungi. Patrick oli kusaidia yaffe y'Ebunyolo omanyize maama wange ebyaddala banzaala Bunyolo gye bamuzaala otungire empaako oyina empaako yo wamooti kimuli kya mmeeza kyekyo mu butuufu Magi oba ofunye mu Bunyolo abantu tebayomba nnyo era bw'otuukayo wabaayo okusirika kungi bamanyina okuteesa nagamba akiiki tufulume wabweru nkuteere nga bagenda kulwana tebaliiga wano ewaffe okwata kumba kiya wano nesooka efungiza olugoye neluteeka mu mpale nezidda okunywa naye twebaza Katonda nti Mukama akuwadde Patrick amazima gali nti Patrick musajja mukakkamu akaseera kemulabyeko tubaye tusoma kwebityo emmere n'awooma tomala kulya sowaani 3 olya n'omanya nti eneewooma amazima Patrick naye musajja mulungi nnyo muli bantu banjawulo mugenda kunyumirwa kyemmanyi mugenda kunyumirwa byenneeraliikirira n'abibasomesa nga mumaze ate okuvaawo kubanga abantu abatera okuba ate abakkakkamu nnyo Abaganda bagamba ente ya kiwombe Amuganda agamba ente ya kiwombe yeeyiwa amata kubanga tebajja gisiba mboowa baga ate mugisiba mboowa eyo ente ŋŋonvu olugira nekoona paketi ne gayiika kale bisaalamu era okwegendereza wano wonna bamaze okubawaana bawaanye Nangendo era nga nange bwe mumanyi Nangendo muntu mulungi oba ovanga ku muntu gw'otafunyeko kantu konna ebbanga lyonna ekyo kyewuunyisa ne bakutuma ekibi kya Nangendo ekibi kye butaba na kibi. Yes, Nangendo muntu wanjawulo omwana oyo abadde annyamba ekisusse ne bwe yalinga Ebuwarabu ekitabo kye nasooka okuwandiika Nangendo oyo nga yakiwandiika ebintu byange notisi zange Nangendo yaziina byonna buli kyembadde njagala ku bintu ebikwatagana naddala ku Bible University yaffe nga Nangendo abinkolera bulungi
nnyo mulimu abantu Bible yogera ku friend, a friend who sticks deeper than a brother. So nangendo abadde asukkako muganda wange oba mwannyinaze. So ekintu ekyo kikulu nnyo. Abantu abamu oluusi baba bafumbirwa ate abantu abamu bakaaba nga kulinga kufa, naye amazima gali nti mbaddemu ekintuntu ekiringa ekyagala okukaaba mu kifo kye nandisanyuse nnyo. Lwaki ennaku zino abantu okufumbirwa ate nakyo aba ayingidde mu kintu ekirinaanyeemu engeri y'okufa bw'ataba na musajja mugezi. Kyova laba Bayibuli egamba okwagala kulinga kufa. Ofuna omusajja n'akufukirwa embeera enzibu. Nze nayina muwala wange sigenda mwogera linnya naye kandyogere nga ngereesa bugereesa kubanga waali erinnya lyakozesanga ekirungi temulimanyi bamuyitanga Mugide. Naye omwana oyo nga njagala nnyo nga twagalana n'agenda agwa omusajja atwalira ddala omwana wadde okuga nti hayi. Omwana wange yandabiriranga omusajja alabika yamugaana. Kale oluusi kye kitukabyamuko akatonotono nakati wano waali naye tayinza muganya wadde okujja okumbuuzaako. Ennaku bwetyo bweri kale oluusi kye kinkabyamu nti kati batutte Margaret. Patrick era aseka naye agenda okukyuka amugamba ebyamukuye saagala. Kubanza abanjagala banjagalira ddala nnyo era beeraliikiriza society. Abantu abamenye flash kulwambukuye tobala abafumba abalwana ndabe entalo nga nze abantu abanjagala banjagalira ddala kalamba mu ngeri ate eraliikiriza. Naye Magi fuba nnyo olime kusoosowaza Patrick ajja kumukyawa kubanga onjagadde nnyo naye Mukama akumpeera omukisa. Just Katonda abeere bubezi nammwe abakuume. Mukyala wange bambi webale kubeera metroni at least webale nnyo. Mukyala oyo mukyala wange oyo divine yimirirako bambi obawuubireko. Very good. Kale Mukama atukoze bulungi n'omumadaamu oyo naye era Katonda tunyumiddwa. Guno omulembe okuzaala abaana 14 anzaalidde abaana 14 nga tuzaala omu oyo gwolengera metroni. Kati ekyo kyokka ne bwe soogera bingi ekyo kyokka kikulaga omuntu w'abaana 14 bw'atunula bw'atyo munnange laava enyiriza okusinga Samona, laava enyiriza okusinga ekintu kyonna. Era nze wano musajja abakazi abataagalwa nsobola okubajjamu ne mbateeka wano ne gaagwe tebakwagala bulungi. Nkulaba simayiro yombanjiraba eba ya plastic, nkulaba nga bwerwanako otemereza ne bwoba otambula nkulaba enkyakuza gy'okyakuzaamu amagulu ne mmanya nti ono laavu ntenoga bulungi mba nkulaba. So nja kubamba laba Patrick ntegeere kiraavu kyo obusiiwuufu bwakyo oba obulungi bwakyo oba obunovu n'amanya enjagala gy'oyagaddemu Margaret oyo. Kale akanyiri kali kamu kokka ate mbe nga mpaayo ekirabo temweraliikira sigenda kubuulira. Manyi Katonda teyaganja nnyo mu mitima gy'abantu naddala bannayuganda. Bw'ate omuntu waddirira omuntu munne n'amuyita Katonda, omuntu n'afa n'obasanga bakaaba nti Ruhanga afiire. Nga bagala Ruhanga afiire ne pulezidenti n'aweereza ennyonyi ne bagenda ne basiika Ruhanga ne bateekawo omusika wa Ruhanga. Abantu bakyawa Katonda eyatonda eggulu n'ensi mu ngeri eyeewuunyisa. Naye kino kansubye olunyiri lumu mbaleke saagala kubalemerako nnyo kubanga kuvadde muwulira ebintu by'eddiini naye era mukyuseemu katini nnyo. Kale Peetero ekisooka essula ey'okusatu layini ya 5 naye onoolukwata onoobiraba ku lutambi. Kale Peetero ekisooka essula ya 3 layini ya 5 agambye kubanga bwe batye dda era n'abakazi abatukuvu abaasuubiranga Katonda bwe beeyonjanga nga bagondera babba baabwe. Bayibuli obufumbo bwonna buli weebwogerako etuzaayo ku bintu bya dda. Yesu Matayo 19 yagamba nti edda tekyali bwe kityo. Obufumbo bwo tebuliiko New Testament, tebuliiko ndagaano mpya na nkadde. Obufumbo obutuufu tebabumodernizing nnyo
busigala nga bwe buli era ebyama biri nnyo mu bazeeyi abawangalidde mu bufumbo. So bwe baga nti ng'abakazi ab'edda ne batujuliza mwenu mu ndagaano empya mu bbaluwa nti nga Saala bwe yayita bba ng'amuyita omwami mansita nti nammwe bwe muba mukola mugezeeko. Katonda tayinza bbawa amagezi gatakola. Mugezeeko ebyammwe bigaanyi mulwana bannange muyomba n'abamu mugenda kuddayo muyomba era mwanguyiriza wale mugende muyombe. Muyomba muyombera limoti muyombera abaana muyombera amanya muyombera enfa muyombera baneipa muyombera okujjako ettaala gwokijjako sita muyombera buli kantu. Lwaki ebyammwe tebikola? Olwokuba tebikola mukkirize mugezeeko ku bino ebya Bayibuli byegamba. Ebyamuyita abyekikadde mbu ng'amuyita mansita ekyo kyokka mbu olwo ne bakikuwa Bayibuli n'ekikuwa. Muyiteko mansita olabe. Mukyala wange emirundi gye yakandyako akasente akawerawerako gy'emirundi gyampise mansita era buli weyeerabira aba talina ssente naye buli wajjukira n'agamba mansita wange muwa ssente bwe sizimuwa kati mbagenda simuwankeera. Kati kakijjukidde era ajja kimpita kimanyi gatuddayo. Asooka nkube obufise tosooka muwa abakazi bazibu nnyo womugambira tosooka kunkaliza. Naye mbagamba ebintu bya Bayibuli bye bikola kubanga bwe bagamba yo Bayibuli begamba nti ng'amuyita mansita kyetegeeza kiba kiwanvu kubanga ekigambo mansita bwe tudda mu busomesa kitegeeza kutegeerera omusomesa wo omugezi wo. Bw'abanga oyagala omuntu abeere mugezi wo olina kubeera mu kiiwe. Ekyo mukireko oli tica semunkyayisa yana yakyeyogerera gwe kasitoga nti mansita oba omaze okwogera nti gokakkanyi wansi w'ekigambo ekyo olwo twogera mu busomesa mu professional mu byaffe ebyekisomesa mu profession yaffe kubanze ndi musomesa wa primary school Magi musomesa kati ng'abasomesa tulina ebintu ate ebirala ebitufuga. Mansita bwe tudda mu bana abalwanyi singa kwosanga ng'ogenze mubakubi kungufu omwana naga akankuyitire mansita bw'oba mugezi dduka ow'embira entono akeerako ng'omwana gaye kankime mansita aba muki aba mukubi kaliba muzibu bw'aba mulwanyi mulala nnyo oyo gwe bayita mansita. Kale omusajja buli bona omuyita mansita teri ajja kuyikiriza ku kyalo obaga nti kampite mansita n'abawumeme bajja kudduka nga bamanyi oli musibu nnyo naye ng'erinnya lyokka lye likutunze. Kyokka bwe tudda ku kigambo mansita fe abaazannyanga matatu singa oli ateekawo kaadi nga bagiyita mansita mwabangamu kaadi ne bagamba eyo mansita olugisulawo bwe pa bagamba kyawo kigambo kye kigoberera kola ki saba. Ekyo kyokka gwe bw'oyogera nti mansita obanga agambye saba yoya kyoyagala kasitoga nti mansita oba oyina kusaba kyoyagala mbunga muyita omwami aba master plana bwe tudda mu rooms ne bagamba eyo ye master bedroom. Ekyo ekintu kinene nnyo kye tubatadde ku musajja n'olwekyo muyiteko bwoti tulaba ate bwe binaafuuka kijja kukola bulungi. Abakazi ab'edda beeyayonjanga abakazi ab'edda bagonderanga babbaabwe abakazi ab'edda nga babayita bamansita. Mansita bw'atuuka ebintu bikyuka. Mansita bw'oba mansita oba oyina okufuga mansita butreating nga mansita ojja kunyumirwa. Teri ajja kuyombesa Magi ng'omusajja oyo omutwitize nga mansita n'asigaza ekitiibwa kye ng'omumanyi muzadde mumanyi musajja agundidde. Magi obufumbo bagenda kunyumira todda mu mbiranyi kkirizaako ebirungi ebibi obireke. Nze engeri gye mbadde nga nkusomesa bulijjo kanneme kwogera nnyo abatasomesezza be balina okwogera ennyo olwaleero naye kankulekerera awo kaŋŋambe bugambi mwami Patrick nti yagala omwana oyo nyina ekirwadde nkyasaba nange sinatereera nnyo nvaako. Ekyo ekirwadde kyekizibu kyennina nti omwana oyo n'amala akuba ssimu n'aŋŋamba Patrick ankubye. Patrick oyinza okwewuunya
nze nvaako ekigaana okuyingira ebyobufuzi mbanyi sisobola kumala myezi 2 nga sifudde kubanga saagala muntu ansiriwaza nanga nti abaswati abakuba abantu ye tabamanyi ekyo kyokka kinsisa abaswati tibakuba abantu naye ye tabamanyi ekyo kyokka simanyi bakizikwati simanyi kiye ekyo kyokka mba ngenda kufa ngaani gosiriwaza bwoti kaakati bwe buzibu kyekizibu kyenkyasigaza mpangudde buli kikemo kyonna mpangudde ebintu bingi naye nkyasigaza ekintu ekyo mbasaagala muntu anzanyira ku bwongo kisusse mbasaagala muntu ajja naŋŋamba toyogera ku byabufuzi yogera ku byagundi ate bannabyabufuzi batuuka okulayira ate ne beewanisa bayibuli nabo bave ku bayibuli zaffe buli omu asigaza ekikye ne beewanisa ebitabo by'eddiini kyekiŋŋaana okuyingira ebyobufuzi mba nja kufa n'olwekyo bw'okimanga omwana yenna ku church ku Harvest Teaching Ministries n'omuwasa gano amateeka gakwate kubanga nze nyina n'eggaali okwawukanako n'abasumba abalala mba nja kulumba omwana avudde ewaffe tebamukuba omwana avudde ku Harvest tebamukuba munyonyole mukutuke oba onobamu nobamu oba ogenda ku pulu genda paka obusungu bunakugwako tebamukuba mpaka nga mumaze okufa ekyo ogenda n'okibuuzaako ekasubi bakuba omusajja yakuba omwana babiyita Nanja nagendera ku piki nagendera ku mapiki ennyumba yentugikonkona tekiriiyo muve ku bakazi abasajja tokuba mukazi tekikkirizibwa bano baana babuwala temwenkana olaba n'abagenda okulwana ebikonde bamala kwepima ku minzaani naye kodde ku mukazi mwepimiddewa temwepimye ate ofunya bagenda bamala okubapima kaakati ekyo tekikola n'olwekyo kyekizibu kyokka kyetukyayina ku Harvest nti omusumba tannakyuka mu eriya eyo akyalwanira ddala bwe kituuka okkuba omwana omuwala era ku bano bonna terikwatako ndi musibu nnyo nze nja baprotectinga kebe gavumenti tetulisaawo sasi ku Harvest era gwe gyobuuze osi w'omukikonyi bamuyita ne bamugamba ddayo ogenda ku kyaki weetonde nenkomawo naye nawulira aswala nembagamba bannange osono kale naye abeeko kyayogera nemugaa tofaayo bintu byogera terikuba mwana muwala baana abawala baddemu bafune ekitiibwa kyabwe amaziga gave mu maka amaziga gave mu famire abaana abawala babuulirirwa nnyo okuva lwazaaliddwa bo babambaza obupale ng'abalenzi bali bwereere abalenzi babatandika leeti bo be bakyala samweya abalenzi tebalina gye bakyala tubeerawo nga tuzungana buzunganyi bwe tuti tuvuga bipiira be bayigiriza okufumba be bafumbirira be babuulirira obugambo obulungi basenga babadde babuulirira naŋŋendo baani gwe babuulirira omusajja teryakubuulirira mwe mutambula byammwe n'olwekyo embeera ezo abasajja muyiga okukwata abakazi ng'ebibi ebinafu kye bayitamu temukisobola omukazi agenda mu periods buli mwezi neyekapika n'addamu n'alumba ekibuga n'agenda n'akola omusajja weerumikako bwerumise ennyindo emu olunaku lumu n'oyimirira ku kkubo n'ogamba buli ajja tetukyakola bwerumika bwerumisi omulundi gumu mu mwaka naye n'owulira ng'ekyo kinene nnyo so baneetuseemu abakazi bano ekitiibwa ekintu kye bayitamu kizibu nnyo mubaagale mubasanyukire okuzaala obuzaasa omwana nze natuukako muleba woodi nagamba mukyala wange nti teka okuwerekera kama mbaya ne banga tekikkirizibwa nga tulivemu eri eddwaliro tugende mu ddala nga baba bagenda omulaba balaba ki be bamusasula tugende ewalala munaye ne tugenda ewalala ne banzikiriza ne baga atuulaawo nga sireeta katebe nga ntuulawo maama nyabo lwe nakoma olwo lwe nakoma ku first born nava katebe ng'omukazi asindika omwana nengwa wansi omukazi nadda engulu nga sinadda ngulu ngenda okuwulira anyumya n'omusawo konze bwaketedda bamaze ddaye ng'ekintu kyawededde okufa olwo saddamu gwebale nnyo mwana gwegwe walabika wazaalako
munnange okuva olwo era divine bwe yamala ne mugamba divine nkusonyiye ebibibyo byoli mukati ne byogenda okunsobya n'ebyedda byonna mbikusonyiye ofenga omutukuvu katono mbeere nga nange muyitanga Mariyamu Maria n'olwalira abakatuliki bamuyita vagini wadde yazaala Yesu n'abalala abakatuliki balemerako Maria mubeererevu toyina kyomugamba wadde yazaala dda divine oli mumbeerera Maria bamuyita abani abalagira bamuyite nga ate yazaala wabula olimbeerera n'abaana ba 14 kulinnya lya Mukama waffe Yesu so tuleka abakazi banetwagala abakazi olunaku lwokka lwe nalaba ng'azaala nkubulya nakkiriza omusajja olaba musajja constipation yekka constipation mwe mumanyi constipation kwe kugenda emanju ng'ogenze kweyamba ne bigaana nga bikaluba okukamala obumazi n'okanulira eyo amaaso ennaku 3 nga biganya omusajja nga yalwadde constipation avaayo amaaso gamumyuse nalwadako constipation nenkwata omuti nali eyo kunda bampaana wanambu mbuulidde nnyo ne banzitira embuzi neŋŋamba kandya ennyama yokka ennyama n'ensiba olubuto naye natunuulira mu ttooyi olubuto luzimbye ennaku 3 nenkwata omuti gwa ttooyi sisabirangako saala mu toyireti gakwolwo neŋŋamba Yesu nkwatirwa ekisa kwolwo sikyaddamu kulya ennyama yokka mpaka n'ekisawe kyankwata nigenda nsumulukukannakaayo nga mpuliranga azadde olusozi okuva olwo nno nentererera ddala nembeera naye Mukama abawe nnyo omukisa mwebale nnyo kansabira ku baana bano kale kansabira ku baana mala ate mbakwasira ekirabo kino nduddeyo abooluganda nga nnoonya ekirabo ky'empamagi wembikwatako wembizaayo wempimamu mpuliranga kiwewuse kyenzijjayo ate nekiwewukira mu kkubo nenkizaayo nga bisalawo iti buli wenkijjayo naye ng'okwo konna kwagala naye musembere wano mbasabireko ate mbakwase n'ekirabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu ekirungi metroniwo ebyokuzaala ne besikusabira nnyo divine eyo kakakulinaanya ekyo kyokka ogenda kuzaala abaana nkubuulira ogenda kuzaala abaana era wenyweze divine tawerekeranko omukazi n'atazaala waliwo ne gwe baasala enseke naye era n'azaala divine yali metroni we yamumanyi kale tugenda kusabira abaana bano mu linnya lya Mukama waffe Yesu taata nkwebaza olw'Magine Patrick nkwegayiridde sanyusa abaana bano nkwegayiridde kabaka w'abakabaka obayambe baleme okudiibuuda ennaku zaabwe bafumbiriganiddwa nga bakuzeekuzeemu ate sitaani aleme okubabbako obunaku mbubeenyiizizza bona atutta akafaliso mu ddiiro ebyo ebiseera tewali baleme kumala biseera mbw ate omwami anobye egyo emyaka teginoba Mukama nkwegayiridde kibakolere bawe ekisa bazaleyo baana bazaale abaana abasigaddeyo babazaale bonna baggwemu naye sitaani ayinza okubakemera wano bo nabo bagenze mu family planning n'obuuza family planning muki kwegayidde bayambe bazaale abaana baabwe bazaale abalongo tulabye nga asabazaala ebyana ebirungi ate neyabamagi balungi ku luno kigenda kuba kiyitirivu bazaale abaana abalinga bamalayika kibakolere nannyini ggulu n'ensi bawa omukisa gwa ssente ng'oba ekizikiza magenda gaabwe ng'oba okaayana okutakoma magenda gaabwe ng'oba okwenyizanyiza okuyomberera okususse ne babanga olukuba lwa Desemba bintu ebyo bitama kwegayidde Mukama bawukwatagana benyumirwe bawulire kaluulu nga mageyaniriza bba buli lunaku amucelebrating nga buli lunaku byonna tubisabyo nga tukkiriza okuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe amen. So ekirabo kyaffe kikino Mukama abampeera omukisa Mukama abasanyuse Mukama abagumye abakole bulungi. Yes. You are watching BKP TV, the Father's Heart.
obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions. Big GP Events twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events likinga, subscribinga oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna